waliwo ebintu bye twayogeranga nga abantu tebakakasa nti mu ebiri mu gavumenti ya Museveni. Nsanyuse nnyo okuba bannamawulire ba NBS, mbadde njagala banzitireyo nga babiri aba NBS n'aba BBS Telefina nga bana ezo ne bukedde Sanyuka TV BBS mbadde njagala banzitireyo nga bana bannamawulire mmwe muleze kimuste ekyo okutuuka awo mubeera ku mbadde njagala bankubire kungwe sasi mu mutwe ku lwakuba yabeera mu studio. Kungu senga abadde asobola okugenda ku ground bamubesasi mu mutwe mukazi we n'abeera namwandu. Mumanyi amazima ne mugatuulira ne mudda mu kulimbalimba abantu kati mutukaabirira mbu babakubye simanyi bamamenye kamera nedda senga bakumenye mutwe. So nze am happy kubanga amazima ngamanyi ate ngoogeranga bwe gali ku mutima gwange am free. Kyovula bamuwe musuubira okukaaba nze mba nseka kuba omutima gwange guli free nderivalinga byonna ebiriko ne bifuluma. Eyo nvuddeyo bwe namaze okubabulira empuku z'abanyazi eziri mu kanisa then nakomyewo ekiro immediately nga nfunye information eno yeyeretedde deployment eyo gye mulaba eri mu Kawempe olwaleero babadde baagala kutta Honorable Ssenyonyi. I repeat, deployment gye mulaba ate eri mu Kampala eri invisible babadde baagala containing ekibuga nga bamaze okutta Ssenyonyi. Wenna bibabuulidde nagenza okumaliriza mu ddakiika 15 nabadde maze okukonfaminga nti Ssenyonyi bamugjeeko security ye eya parliament eya Rob. Naye nga ababadde mu lukolo mwabaddemu speaker, mwabaddemu Muhoozi, speaker Museveni, Mugisha Muntu, Mpuuga, group opposition yonna enkadde ngeri combined nga bagamba opposition enkadde parliament government nga bagamba Ssenyonyi abafuukidde kye baawalula. Ne bagamba bwe bati Ssenyonyi parliament agifuukidde engolo mu politics yenfudde ekintu ekirala. Bwe babagattako Nalukoola agenda kusikira Wameri kubanga babaze Nalukoola obusobozi bwe obuyivu bwe biki byonna ne balabanga Nuupu efunye pesa egadde gap ya Wameri nabagamba Wameri batamutte. Kati balaba ekirungo kya Wameri nga kiri mu Nalukoola. Bwe bamugattako Ssenyonyi mu parliament bigenda kuba birala. Ne bagamba bwe bati oba akalulu bakalya bakalye. Kati ye Nalukoola tumulangirire naye nga bakaaba Ssenyonyi. Gana amagezi Mugisha Muntu ye yagawadde yagambye ekiba kibe Ssenyonyi aveewo. I repeat. Era bwe namaze okukomawo nenjogera information eno ewa Mugisha Muntu bafunye message eno. Mugisha Muntu n'agamba ataddewo agenda teekawo ssente zonna ezeetaagisa ateekwa okunfuna nteekwa okudda ewaka ateekwa okunfuna tagenda ebintu bino mbijjawa. Mugisha Muntu nyamba buyambi. Enamba yange eri +974 33 93 9639. Ekyandeeta wano ssente totawana kugaba ssente ezo walala zimpe enkomewo. Tobaako omuntu gwowa ssente ezo kunnoonya nyamba buyambi nkubulire woziteeka oziteekewo ombulire lwonjagala nkomewo. Mugisha Muntu yayombesezza ne mukazi we n'amubuuza gwawaayo ebintu genda obuuza Empuuga. Bwe namaliriza Mpuuga nadda ku ggwe eriiso liryawo. Buuza Mpuuga buuza Mayiga kye nabakola ate sibazaako ngalo gwe maliriza simuzaako ngalo kuba software nyinawo katono emali nyina ntono olabako bulabi naye togula kubanga sisobola kukwata eno neeno kasita nsome enamba yo kasitaka kutanda n'ensome kasitaka kutanda noyita mu gaapu zange n'endobe enamba yo bwepala ne bwolikyusa essimu ne bwolikyusa line. Kati Mugisha Muntu kola bwoti totawana kugaba simu totawana gaba sente wantu walala sente zandeeta wano nga Uganda zimbuze zikwata ozimpe nkomewo.
ogambye ennyumba yonna ogenda kuleeta abantu bagikebere emifaliso bagenda gifulumya okebere oba mulimu simanyi obukukwata amaloboozi simanyi twabaginga ennyumba simanyi mukazi wo yabituwa naye yo change mugiwulira bwe bali mu underwear kati nawe oli wali mu 7 waali okujjako ng'ofulumye toyina underwear toyambadde empale awo ojja kuba ombuze naye wano wooli ebyo ebisaatisaati byebyo ebyakakobe bye weeteekateekako leero nkulina oyagala kutta ssennyonyi wagambye ssennyonyi afe ekijja kijja wagambye ssennyonyi afe mudiringe ne consequences then bwe namaze oyisawo information eno n'ogamba ebbanga lyonna obadde weekwese nga tomanyiddwa nzaani akujjayo ojja tuwulira ate nno ojja kumpulira olimba ojja kumpulira genda ombuuza empuuga mpuuga yatwala emmotoka ne bagipangula ne bagizaawo kasita nkwate ennamba yo obeera owedde wammeeyo onvuddeyo ojja kutegeera ki kye bayita mpoma satellite so eyo nayo nvuddeyo ekintu ekigenda akalulu kano bwe kabalemerera Nalukoola n'akalya kye bagenda okuggisaawo amawulire ga Nalukoola ekigenda okuddamu ekigenda nuupu weeraga mujjukira omuvubuka oli gwe baabasenga alumba Museveni agenda kujja alumirize nti Kyagulanyi ye yamutuma agenda kujja alumirize nti Kyagulanyi yamutuma agenda abuukire Museveni amutuge nkiddemu okiwulire kye bateeseteese omuvubuka oyo agenda kujja alumirize mbu His Excellency ne Nuupu be baamutuma agenda atuge Museveni naye mmwe ate nga byali bipange basajja mmwe mupangapanga ebintu naye mumanyi nti mu kupanga okwo mujjukira nti opposition entuufu evudde mu by'opposition byammwe ebyo ebipangepange ebyo ebyabeesigye ne Museveni ebyo ebyokuzannyazannya basajja mmwe mumanyi bwe mwalaze obulagajjavu nga mukwata oyo omwana mumanyi nti Museveni mumutadde mu matigga mukimanyi nti Museveni mumutadde mu matigga era weewaawo ng'omuntu yayagadde kutta Museveni amutta weewaawo talina security naaka mwabamu mutenda abo abasajja simanyi bamukutte omusajja omu yazze n'abakanga mwenna ne mudduka ne muddumira ku muntu omu ne muleka Museveni mu gaapu kati singa babadde bana singa wabaddeyo sniper nga mwenna mumaze okuva mwamulese mu gaapu eddakiika nga 3 nga VIP ali open naye bannaye Abanyarwanda muli basiru basajja mmwe muli basiru mweyita abagezi kale bulijjo mututiisatiisa mbwe SFC muyina amagezi naye temuyina magezi ddayo olaba akatambi ako balese Museveni mu bbanga ye yabadde comfortable kuba yabadde akimanyi yasigaddewo naye abasajja be enkola gye bakoze balese Museveni nga enkoona eri mu bbanga oluba luli mu bbanga face eri mu bbanga side eno eri mu bbanga nga VIP ali open naye mmwe basajja mmwe ebintu ebyo bye muzannyazannyo ebyo mmwe ati mumanyi mmwe batendeke mwekka kale kansirike mmwe batendeke mwekka mmwe muyina monopole ku byonna mubikole so oyo omuvubuka yajja katubibuulireko bikimanye kubanga njogerako pasenti ntono gwe kansirike so wabaddewo olukwe lw'okutta Honorable Ssenyonyi era message eno yagenza omutukako yagenza ogattagatta ekimwetoolodde ng'ensonga yeeyo ntuufu twebaza Katonda kubanga amubiseko akasubi Mukama ajja tulwanira mu ngeri yonna ate n'embeera tennaba kutuva mu ngalo nkiddamu Uganda tennaba kutuva mu ngalo Uganda yazaala abaana abalenzi n'abawala bamama ba Uganda bagenda ne bafukamira ne bakwata ebitooke ne basindika waliwo be basala obusazi ng'owange ne babasala ne babajjamu abaana nga ddala baana
Mwe musaaga mwe mulowooze mbu nno yenkomerero. Bingi bye nababuuliddeko, nababuulidde ku bintu nga okuggyako amasannyalaze, heavy deployment, intimidation ey'amaanyi ennyo mugirabye, okukuba abantu emiggo, okuwamba drones okuba nga zitambula nga ziwamba, ennyonyi mu bbanga tekyalumbuye yazoogera luli, okutuusa ebintu ng'obudde bugenze leeti kuba ndabye waawo abakayana ng'obudde bugize nga bugenda tebinnaba kutuuka, ebyuma okufa, ba RDCs okwefuga okulonda, okukwata abakulembeze ba NUP, bakansala bani ba MP byonna mubirabye, okukuba bannamawulire na buli alina kamera okukulaba n'essimu bakukube kubanga bakizudde amaanyi ga NUP gagiri mu kamera. Nembagamba kamera byonna mubirabye. Balamu akutte mbw abantu ababba obululu nga ba NUP nabyo ndowooza mubirabyeko. Nabagambye Balamu agenda kukwata abantu bagambe bwe babadde babba obululu atalina kukirabako kambabeko ku highlights. 7 8 9 10 mbu obukonge bw'okulonda 2 3 4 5 6 7 nga gwe omuntu omu wa NUP gw'obulina. You first come presiding officer. Obukonge bw'abantu. Our investigators have found him, just hold on. They have found him with agent wa NUP. So, bamusanze bangambye nti abadde ava ku police station emukwemu obwedda agaba buno obuntu. Let me also explain myself.